neyanziza kale oli bulungi ndi bulungi mukama akyakuuma akuuma nnyo ndi wassanyu omanye emyaka tutuse kati nga 8 10 simanyi oba 10 oba meka naye nga emyaka gyetoolodde naye mukama yebale kuyisa mu buwonvu n'obugga obulwadde amiina n'olaba nti essaawa zino okyasobola okwogerako n'abantu kyebaliza katonda nange kyamaanyi mukama wa buyinza kubanga yasinga obukulu ebbanga libadde ddene nali bwerwe nga ndaba obulwadde ne bakubikako ne bakola biki omanyi social media yajja social media yajja buli omu apostingayo kyayagadde bw'aba alina data n'ateeka ku Facebook n'ateeka ku YouTube n'ateeka ku Instagram n'ateeka ku Twitter ate abantu bakolera nnyo ku bannaabwe okwagala okupostinga ebyabalala katonda yamanyi kati ebyonna byonna nze obiteeka wali ebbali n'okulembeza katonda nti n'obwebaza nti akaseera ako ke nalimu kati saawa zakakati ate ndi kirala kyamaanyi nnyo naye ate nammwe abapostinga okolera nnyo amannya ku bannammwe kubanga nze mbaddeyo ebiseera bingi n'osanga oli nga postinze gundi mulwadde gundi yafudde gundi yakoze kino ne bw'oba okyali mulamu bakubika ne lwaki simanyi kye beetaaga kituufu bannayuganda bannaye ate bino ebintu tebiri wano wokka munnange naye gye tuwangalira mawanga ag'ebweru osanga abannayuganda beekyojjanya nga beerumaluma beegeya bakola obukundi balwanagana ne boogenda Boston ne boogenda mu Buwarabu ne boogenda mu Canada ne boogenda mu bannayuganda buli wabeera beerumalu balina enkwe balina ennugu beerwanyisa oli ayinza n'okubika ng'alina kyayagala mukama abasaasire naye nga kituufu kye balina okukola kiri kimu kyakutya mukama kubanga bagamba bw'otya mukama amagezi mwegetandikira oba omutya tosobola kukola bintu bitali bya buntu bulamu ng'otya katonda tosobola kukola bitali bya buntu bulamu naye bw'oba tomutya oli waddembe okuteekayo buli kimu ky'oyagala kale katutandikiraawo tubadde tukyageza okukulaga nti tunyumyamu ne Hajjati Madina entandikwa kyebayita jjako akawuuwo tandikiraawo tulabe bambi tasemakula soda ekintu kino ngenda kukijjako kubanga wadde president yatugamba twambale masiki naye masiki buli ogiteekako okwogera tekuba kwa mulembe naye SOPs kyekitegeeza amateeka ga Ministry of Health ne gavumenti tugagoberera era kyetulwaki masiki zino tuzambala era ne gye bayita social distancing tonsemberera nayo tugigoberera so tumanyi nti omulanga gwa gavumenti ne president ne Ministry of Health tukutambuza bulungi nnyo naye munzikirize njijjeko etambulire wano neya Hajjati Madina eya green eriko Jesus Jesus our dear Jesus naye ndowooza naye agamba bwagiteekako yaŋŋambye twali twogeramu naŋŋamba temuyisa bulungi so aje tuli wadde mbujjija kuno gikwata mu ngalo ne tukwajja emboozi nange yaine ngikwata mu ngalo nti president abaatulaba ntugoberera amateeka gye bayita program Eyes on You ku ABS TV bwe tube tutandika bwe tutambula tugamba nti tutambulako ntunoonya ku mikwano gyaffe ku banywanyi baffe nze ng'omuntu sina buzibu. I'm here to serve the society. I'm here for the purpose of uplifting our socialites, our celebrities, our musicians. We talk, we share how far they have gone, the fame, the journey and the history of our dear friends. Ate namwe ntuba batuusaako eyo in one way or the other because bayinza obutasobola kutuuka ate mu studio, basobola obutatuuka wooli naye mu ddiiro lyo, mu kisenge kyo, mu lujaalo, we make sure we bring you the best for these people. Kati abanoonya abayimbi ng'aba Hajjati Madina bibuuza n'abayimbi abalala bonna mu programu eno ojja kubanga obafuna. Tumuvingako abajja mu studio bajja ate be tulumba eno gye bakolera emirimu gyabwe ne gye bawangaalira bwe tutyo nabo tubanoonya. Hajjati Madina naye amannya g'amatuufu ddala abantu baali agadde okuddamu okwongera okugamanya. Amannya gange matuufu Peter Madina Namboze Kansime. Madina Namboze Kansime. Namboze Madina Namboze bedira ki? Badira kobe akabiro kama. Hey.
bannange muli abantu bazaana n'abasajja ba Ssaabasajja Kabaka bakuzaalawo banzaala Masaka ali ku kamera we Masaka nange atudde wandi we Masaka uwa banzaala Lyantonde mukaala Amatendo ne Eddie Kenzo gye bamuzaala Lyantonde mukaala Eddie Kenzo we Ssenyange Madina bibuuza we Lyantonde Sesha Mayanja we Lyantonde ate nze ndi we Bukoto Masaka Kiwangala ne kati bakyusayo ne batuumayo Lwengo kati nange ndi we Lyantonde akaalo kange bannange bakaita Munsese manyiwo Lyantonde mu biseera byange ebyekivubuka naso twasuubulangayo emboga tebalimayo nnyo emboga balimayo nnyo twasuubulangayo emboga ne tuzitwala ne tuzitunda mu katale Masaka naffe tukoze nno mukoze Lyantonde ne tuyitawo ne tugendeeyo ne tusuubulako n'amafuta ku booda Tanzania eri emutukula so tukoze mukoze mbadde jawolo gavumenti emboga tebazirimaanyi nedda emboga n'emiyembe balimayo nnyo eyo kati n'ente nazo gye ziri naye waffe ebintu bye tusinga okubeera nabyo birina kubeera nte bantu balunzi obummondo obuzungu byebintu ebisinga okubeera ewaffe kati okuwasinzira naawe n'osalawo otunda obummondo obuzungu buli obusuubula Lyantonde nedda taata saagala kulimba nze kusoda wabakyala obumonde musuubula Nateete oluusi mu Kisenyi ne kasooli mutunda musuubula oluusi ayita wano ku kkubo ne mugula ate paani ndaba paani ku mudaala gwa ani amusiika ne paani naye waffe amenvu ensujju byonna naanansi obutungulu ennyaanya sokombe ku enniimu eri tulabe kubanga tulina okulaba ddala ebintu obipima bulungi oyagala kimu niimu n'omucungwa kubanga ebyo Ministry of Health byetugamba okufuna immune booster ono kyekiki kino niimu ate eno mucungwa wano nange wenja okutandikira abalabi baffe tusobole okuba nti tulidde ku bintu bya Hajjati Madina bibuuza ne kasooli nja kulya naye wuuno byonna bintu birungi teeka okulya ku bintu byonna Madina wano Nambooze byalabika nti atunda naye nga Hajjati Madina ebintu byonna ntegedde gy'obisuubula naye okikwasaganya otya lwaki okuyimba oze okukwa kino kizze nti oli mu budde bwa COVID obanga bwe mbadde nzijambiraba nti oli wano oyina kyoyiyo oyina kyofumba ebintu bino bya Mukama ye yagamba ebintu bino byatwala akaseera kubanga tebyatandikira wano toyagala kyoyagala okuŋŋamba nti bwakya buki ku makya nentandika okuba nga ntunda kasooli nga ntunda buli kimu waliwo embeera yaliwo nentandika okuba nga ntandika okukwasaganya buli kintu mbeera ki omuntu yali agadde okuzimanya kati kapita oyo yava wa Pastor Robert Kayanja nti natandika nze yampa bambi naye saagala ŋŋambe nti nno yampa kapito yampa ssente za kuyita mu COVID kulaba kaakati bambi nengera nga nzirya mpola kati bwe gwatuuka omutwalo gwali gumu n'ekitundu nga gwe gusikaddewo gumu n'ekitundu ogwa Uganda yes ogwa Uganda ogwa wano neŋŋamba bannaye kati ntandise ntya nze ye ngera kukola ntya nenkwata 10,000 ng'olwo n'omutwalo ogugenderera ogenda ogusomolako nenkwata 15,000 nentandika okusuubula kasooli ono yes nga mubisi nga nsuubula mubisi nentandika omutunda mpola mba ndi awo ndi mukutunda mu kasooli omusamaliya najja Musamaliya ani oyo gundi ani omwami bamuyita
Mayor Elias Lukwago. Ate wano tuli mu kitundu kyeko kino ekitundu bakiyita bati Lubaga kuliraana Lubiri. Yes. Essomero. Nga Mayor Elias Lukwago wabeera waliwo oluguudo abaluyita Mayor Road. Yes. Elias Lukwago omulodi wakkirira n'agenda Kaakati bwe yajja n'atandika okubanga n'akuba omulanga n'agamba banne omuwala ono bambi mumuyambe. Madina okyali muwala. Nkaddiye. Ndabanga akuliriddemuko. Kati abakazi babagamba nti mukuzo kale omukadde ono mumuyambe. Omukadde mumuyambe. Bw'ogamba omukazi nti okuliridde anyiiga kubanga mukubye embo. Atasobola kunyiiga kubanga lwaki sisobola kunyiiga nti ye Katonda bw'akuwa obukulu kiba kirabo. Kusegeera. Naye ng'owezezza emeka? Wangi? Ng'oyitabyewo kaawa. Gyebaleko. Kola emyaka ebyemyaka byombi manyi tubiyisa mu lusalosalo oluusi okuguka emitala awo tuveewo. Emyaka tugireke Elias Lukwago najja. Bwe yajja n'abaako ne kyakola bambi. N'anyamba n'alusa ebintu byali bingi nnyo ebyokutandikirako okulya byaki. N'andeeterayo n'ampaayo n'akabaasa ne baasa. Tegamba nembanga kibayita ekisumuluzo ekikumamu yakumamu naye nga guli ogumu ekitundu kutandisa okusemengerera nga gwaggwawo dda naawe wagusaasaanya anti nagusaasaanya ogumu ekitundu ekyo bwe nagula kasooli nalina okugula amanda nalina okugula ki byonna byalina okubaawo byonna okutandika capital. Exactly. Kulaba ati awo nakumamu n'asindika neyaka yayaka era kati saawa zakakati ndabawo ekyenjawulo kubanga nali ndi awo nga Madamu Susan Makula ayingiddewo naye n'ankolera n'ayongera okunyikiza ensonga mba ndi awo pasita waliwo pasita Mutaawe naye n'ayingirawo kwegaba abantu ne bajja waliwo omuvubuka bambi babeera saidi akola ku TVM naye najja NBS nabo ne bajja Mulanga ne bongera okugusaasanya. Omulanga ne bongera okugusaasanya abasita nabo ne bajja ne basaasanya omulanga. Kino kikwata fire. Kyakwata. Nango wa ABS nzize. Nawo wa ABS. Oyingiddewo nawo wa ABS. Nze oli munywanyi wange kuva dda. Nkitegeera. Nga bibuuza yatinta nga twakuba bibuuza aliwo ekivulu ekyali erugogo wali nga Bebe Kulu yali rugogo awo lwensooka okulaba Jati Marina bibuuza ng'aweereddwa chance okujja ku stage ayimbe eri mu Lugogo Cricket Oval. Bebe Kulu yalinayo ekivulu najja n'atugamba program mukyalo oyo nze omu kubamu opportunity n'ayimba ne tuyiiya ne tukola bwetu ne bwetu naye alwalira alina okuyimba. Omwaka ogwo oba ogujjukira? Sijujjukira naye nga Bebe gwe kyoyagala okubanga aleeta Bebe yakola kyamaanyi nnyo eri obulamu bwange nnyo kubanga ye muntu eyanteekangamu amaanyi nti ojja kuyimba oba otya ojja kukola ki ojja kuyimba. Bebe Cool, we would like to appreciate you, to apprehend you for the wonderful work you've done in the musicians of Uganda, Abatona Abakulu. We must say and respect you and salute you in your own capacity. Thank you very much. Majati Madina bibuuza bagamba nti etasiima ebulagiwa ate omuntu atasiima kitegeeza nti ku mutima gw'aba teyakuwandiikako. Bebe twagala okwebaza tulabye Jati Madina bibuuza tulabye Rema Namakula tulabye buno obuvubuka obubiri obwayimba bwe yali asindikayo buno obuvubuka obwayimba waliwo obuvubuka obwo Hilton and somebody Hilton and Rain I think
obuvubuka obwo Hilton obwayimba mu biseera ebyo nga bafulumya ennyimba ezabisanyanga Bobby Wine. Tulabye this young boy who died recently ayayimba ne Denzo gwe baazise ndowooza eggulo. Rest in peace Charlton. Kitalo nnyo naye nga bebe we thank you for every aspect of music work you do for the musicians and for Gargamel and for the rest in Uganda, East Africa and the world over. Kati awo tumaze okuva bebe kulu akutandise. Kiki ekivaako Madina okuseerera oba okuterebuka? Bwali bulwadde? Bwali kuba nti because wafunamu awo setback olwadde abantu bavuddeyo kusondera pressure oba sukaali n'ebintu ebifanako bwebi kuba nali bweru naye nga amawulire nga gobe nali nalwala ekintu kye bayita omutima omutima gwali mulwadde kati wafuna obujjanjabi okusinzira ku obujjanjabi bwakuweebwa bwasirikamu wawona Mukama yakola ebyamagero. Mukama akola ebyamagero buli yalisha. Nze obulamu bwange namumuwa namukwasa obulamu bwange. Wayatuladde. Naye tula mwaka gwedde. So obulwadde obwo nakola ebyamagero. Akola ekyamagero. Tekitegeeza kirala naye mmanyi nze mmanyi mu bulamu bwange nti Mukama yakola ekisinga obukulu eri obulamu bwange kubanga sawa za kakati omuntu yagendanga mu ddwaliro buli wiiki weeks 2 weeks 3 nga omwezi gumu ebiri nembanga okuva lwe nayatula obulokozi mala omwezi mala emyezi 3 nga sirinnye mu ddwaliro mala 4 mala 5 ekyo kiba kinene nnyo ate abasawo bo bakulaga nti bayina bakyacekinga bote omusawo siye muntu omwangu yekola gamba nti ekyo kituuseewo mbu akireke bwatyo nedda agenda maaso n'okucekinga paka ate ogendayo oluvannyuma lwadde ngendayo buli bampa emyezi 4 naye luli review and check yes naye nga luli bampanga gutya gumu kyamagero n'amaanyi nnyo era nkimwebaliza Mukama ku lulwone ku lwange n'okulwensi yonna kati eyo yonna tumaze okulaba olugendo olutambudde ebyamagero bikoleddwa naye kino sinze nkyogera ebyogerwa nti Ajari Madina wano watudde alina kyabalirawo alina kyapangirawo alina kyayisaawo oyinza baddamu nti kubanga bo batunuulira okuyimba n'essa lyoliko ne amakula oba erinnya lye wakola omanyi abantu ebalowooza nti baserebu bo tebatuukibwako bizibu baserebu tebalwala baserebu bo bantu banjawulo naye n'atunuulira omudaala guno nti Ajari Madina bibuuza waatudde n'ambooze ye nalabira dda nti ekyo nedda tekisoboka ayina kyapanga ayina kyayisaawo ayina kyayagala obaddamu nti obawa ansa sirina kyenjagala sirina kyempanga sina kyempisaawo wabula ndi wano nkola ekintu kino okola lwa covid oba wasalawo nti ne covid ne bwanaggwa naddi yeno business gyogeno tamba ne bwaba awedde ne bwaba tawedde kati gwe tomanyi navaawa okutuuka wano kati bw'obanga tomanyi gye nava kutuuka kweno level si kirungi ate kujajinga tonjajinga bambi tonjajinga wabula gwe tunula butunuzi olabe ngenda kukiggusa ntya ngenda kituusa ntya wenyino kituusa tegedde ngenda kituusa wenyino kituusa manye ebiseera ebisinga waliwo enjogera egamba nti bw'oba tomanyi gye nava leka kutunuulira nnyo wendi nagendaga olw'ensonga nti Ajari Madina bibuuza nambuuze bwe yali atandika obulamu bwadde nga tanaba kuva kutuuka ku ssa ly'omanyi kisuubira nti tewali amanyi kati bwe baba nti tewali amanyi muleme kutunuulira nnyo genda wabula muntunuulire nga nze Omadina eyalokoka omulokole buli kintu kyonna kyenkola kati Mukama yanziza bujja Mukama Katonda yanziza bujja si kintu kyangu kyakuvaayo n'ogamba nti otunde kasooli ku kkubo
kituufu ekyo kisa kya Katonda. Obulokole buno obumaze obusiramu obumaze mu bbanga ki olw'erinnya Madiina wabumala mu bbanga ebbanga ddene emabega yonna bulamu bwo bwonna obwema emabega yonna mbadde nga musiramu oyatudde ddi obulokole omwaka oguwedde kitegeeza nti wakamala mu bulokole omwaka gumu close omwaka gumu yes kati otunula otya okulaba nti singa obusiraamu bujja ne bugamba nti twagala kuzza mwana waffe mu ddiini ya Buyisiraamu kakati because obulokole si ddiini linda ngenda kwogera nti nazuula Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu teri alijja eri ye nga tayisemu alijja eri Yesu nga tayisemu ye alijja eri kitaawe nga tayisemu ye okitegeera kakati Yesu nze mutima gwange nze namutegeera bwange nze saagala na muntu abeerawo ne tuba nti tumwogerako tukugamba tubeerawo tumukubegenyeko ebirowoozo no namukkiriza namala namukkiriza yes toyina gwebuuzaako sirina gwe neebuuza kati nkwebuuzeko kinga mu biseera bye nabeereramu nga ndi mulwadde wajja naye ne bw'aba yajja ye yakola enkyukakyuka mu bulamu bwo Yesu yagikola exactly si muntu webale nnyo awo nno nkubuulira nti Hajjati Madiina bibuuza obulokole bwayakamalamu omwaka ogumu tewaali badde mwenkanya kuvaayo byonna ebiteekebwawo byapanga byayagala wabula akugambye tunula olabe firimu gyenda kubeera kubanga okwatula okukwe yakukola nga talina gwe yeebuuzizaako okuggyako Jesus Christ yekka eyamufuula n'amujja eri emagombe n'amuzza n'anziza mu bulamu kati Madiina sente wano ezikuyimirizaawo n'osobola okuggyako z'olyako kulabirira obulamu bwo ne renti zivaawo wano ekyoba osooka okumanya ekisa kya Mukama Katonda ye Mukama Katonda nze nvaayo kati kankubuulire kogenda kunsekerera nze nvaayo bulungi nnyo nenzija nentuula wano Mukama Katonda yakola ebisigadde oba nvaawo n'2,000 oba nvaawo n'3 oba 4 nebaza Katonda olw'ekyo kyenfunye Katonda yamanyi kyagenda okuzzaako na lwaki aleese 3 leero enkya ajja kuleeta 5 oyo Hajjati Madiina bibuuza walokoka nalokoka n'erinnya Madiina lyasigalawo yes waliyo Madiina gwe tusipeeringira mu luzungu nga tetumusipeerinze mu lusiraamu oba mu luwarabu oba erinnya lyasigalawo naye omuntu omwoyo gwakyo erinnya lisobola okusigalawo erinnya lisigalawo nga lirina ensonga kisegedde nti Madiina yazaalibwa Mekka Madiina yazaalibwa Mekka nti gye banzaalira kati toyisobola kuŋŋamba nti muzadde wange akere ku makya ŋŋambe nti ate kati ssaawa zaaka kati tokyali Madiina kati linaavaawo litya nga nze mwennyini ng'omuntu eri gye nazaalibwa najja bandeetera bakitabatya mu kibaya bandeetera mu kino kibasituliramu abaana okutuuka wano kitegeera kati ekiraga nti nazaalibwa eyo sikyalina kyesobola kukyusa Madiina alina okusigalawo nga Madiina ne Hajjati alina okusigalawo nga Hajjati ne Nambooze alina okusigalawo nga Nambooze okitegedde kubanga Madiina Hajjati Madiina eryo erinnya kati abantu kyekibaleetera obuzibu ekyo ekya Madiina Hajjati Madiina Hajjati abeera atya Hajjati no ekyo tekibaleetera buzibu tukyafumita emboozi tunyumyamu ne Hajjati Madiina bibuuza wano e Lubaga okuliraana ewa Meeya Erias Lukwago tukyanyumyamu tugamba bugambi nti program buli wa mukaaga ssaawa 10 mbubeera ne Semakula soda abakyala soda abasezi soda abamwa buli ssaawa 10 ne tunyumyamu n'abayimbi baffe bangi bonna tujja bafuna okuva ku Kamiliyoni ayesimbyewo okuba Meeya okutuukira ddala ku asembayo wansi oba we Busoga oba we Mbaale oba we Gulu oba we Kampala tujja bafuna ekirala nesimbyewo
kati nawe wayingidde ebyobufuzi nkuba omulanga nga nkubira speaker wa parliament Rebecca Kadaga alintwala Kadaga nti omuntu ataasoma alekeddwa nnyo emabega constitution ya yes Abdul Mulasi yakyogera kutagamba ayagala kwesimbawo esimira naye Madina akusoose constitution ya Uganda yawandiikibwa mu lulimi Lungereza Luzungu so nga wano eyina kuwandiikibwa mu nnimi ennansi fenna ze tusobola okusoma ne tutegeera constitution yetegeeza ki so si kumala gaddira constitution ne mugiteeka mmwe mu nnimi ze muwulira mwe ze mwagala okuyisizaawo ebyammwe anti twafugibwa amatwala Abangereza n'Olungereza ne baluteeka wano anti kati bwe luba lwajja wano ffe tuli Baganda ate n'abalala abeera ŋŋo nze kye neetaaga njagala abeera ŋŋo bategeere mu Lulaŋŋo abakyoli bategeere mu Lukyoli abakakwa bategeere mu Lukwakwa Abaganda bategeere mu Luganda kati gwoze ku kifo kya okukiikirira abataasoma bonna nze siriiko nti kino oba kiri nedda abataasoma bonna kati ku level kijjaga okwekikira ekyo kyakikubaganyako biro ku level ya LC ya division ya member wa parliament akiikirira abataasoma avuddeyo n'akyasambuza n'ayogera nti ayagala kuba si ayagala yasazeewo okwesimbawo ku kifo ky'okukiikirira abataasoma mu palamenti yattu Uganda yoyo Hajati Madina bibuuza tukyasenvula akukakasa nti alemeddeko ate akyagenda mu maaso kati sente ogenda zijjaliza campaign posta ng'olina bingi ebyokukola bingi nnyo byennyina okukola naye Mukama anaavaayo ye Mukama Katonda yasinga okumanya kubanga ebisigadde byonna yabikola nze Mukama Katonda yagenda akola ebyange atema ekkubo ewatali yewe ofunaga ku ssente nzo ndeeteranga kubanga nange nze nasoma naye wenzikiriza okubeera mu constituency ye y'abataasoma nzikiriza okubeera mu constitution ye y'abataasoma lwaki ekintu kyange ekintu kino gwe kifuulira ddala tikigenda kubeerawo nga kyakusaaga busaazi siri mu kusaaga supiidi naye nja kukkiriza nsale ku supiidi tuwangule akalulu ako kiikirire abantu abo naye nze nja kulabikira ku ssente mu planning nze njagala okuyambako okupulaninga kyoba osooka okumanya bantu bangi nnyo abeesimbawo nga ebintu bingi tebabitegeera nga nga n'oluzungu lwennyini ebintu simanyi luzungu biki nswenswenswenswe kwegamba abeerawo nga alyawo ekitegeera ate nekirala soko olina kontakudde nenzijukira omanyi bannayuganda tulina ekizibu osanga munnayuganda tusomesezza abaana nga oluzungu tasobola dwogera bulungi n'oluganda tasobola dwogera bulungi ali wakati wa kibogwe neweebuuza omwana yasoma oluzungu talukakasa oluganda gatwogera mubuuza mulga no I cannot speak I need a drink but you know I don't have money no mutwala mu dakiika nga 3 nga mwogera nga muli mu luzungu ng'olaba atandika okuseerera embogo nga zijja bw'otandika oluganda nti Ssaabasajja Kabaka awangaale tambulamu ng'omuganda bw'atambula nti sibima nze I don't speak those things because nze simanyi luganda you keep wondering oluzungu talwogera bulungi oluganda talwogera bulungi kati bw'ojja okubakiikirira nange nkukoneramu yes abantu abo nyina obbakiikira kubanga nze kyenjagala njagala omuntu aveeyo agambe nti bogo ne bogo sirumanyi ekigere kyente ku lwazi tugambe nti kasitamire enkulugu akasaka ku kyoto nga twogera oluganda olwaffe olwawano oluganda gundi Madina ono munoneko nga bukyali oluganda lwamanyi lwa tabu ab'emmengo nooza nja bagamba banoonya Hajati Madina tulabe nti ebitabo byawandiika mulimu engero ebisoko n'ebintu ebifaanana ebiti segeera kati Hajati Madina byuti Mama Fina yakuwa kasente wakola kiti sente oyogedde ku Lord May Mama Fina yakuwa anti Mama Fina yampa ku sente era nkyebaza yakola kyamaanyi nnyo naye bambi nnyo naye buli kintu
kiba n'entandikwa n'enkomerero yakyo. Katonda bw'akuwa omuntu nti ajja akuyambe taba wa lubeerera. Okitegedde? Taba wa lubeerera. Weebaza ebiro n'ebiseera. Ebyo ebiro Maama Fiina we yajjira mu biro ebituufu era n'annyamba mu ekyo ekiseera. Okitegedde? Era mwebaza nnyo Maama Fiina nno munnaye nkwebaza nnyo nnyini ddala. Nnyo wakola kyamaanyi nnyo nnyo nnyini ddala. Akomewo. Kiyinza okuba nga kyandyetaagisizza naye ate katumale okusaba Mukama. Wenna asaba Katonda ye Katonda agenda kumbuulira ki ekyokukola. Essaala terimba ate essaala ez'okusaba babadde babuze akubuulidde nti mwana amala okuvulumula essaala ajja kuba alaba kiki ekiva mu fayiro. Osanga Maama Fiina n'abalala ajja balaba nga bamutuukire. Maama Fiina bwe tumuvaako twayimbira mu Revival Band. Twasinga kumanyira mu Revival Band. Era nitumanya nti bibuuza bw'oba omunoonya bandi bayita Revival Band. Era nzijukira bwe wali ojja wayimba oluyimba abasajja ebudde obwo Eagles Production yali weeri nali ku kalenda eyo. Emyaka egyo oluyimba olwo lwajjira Misaki n'abuuza ani yayimbye oluyimba olwo omwana oyo yaani ng'abantu ba Eagles bonna beebuuza. Ne bagamba omwana oyo wa Revival Band oluyimba olwo ndowooza Pastor Yiga yaluwandika n'ebirala naye nga baagala kukola banoonya omuntu alina eddoboozi ayimba obulungi bw'ati. Revival Band mwayawula nga Faaza bwayawukana n'omulala oba Revival Band ebyaddala simanyi tomanyi saagala na kukirowoozaako ekyo naye Pastor Yiga nze nkwebaza nga nze wakola kyamaanyi nnyo eri obulamu bwange. Wakola kyamaanyi nnyo okulaba nga bakiyita batya omanyi omuntu nali muyimbi nga nnyimba nga ndi wa Bebe Cool naye nga simanyiddwa ng'ensi temmanyi kwegaba yandaga ensi yakujjayo nandaga ensi. Yes, bwe mbanga nali nfuna omutwalo gumu nga tuyimba eno mu group endala nemba nga sikyasobola kukolera ki ekyo nkimwebaliza nnyo era Mukama akuwa ekisinga obukulu kyensobola okugamba. Nkusiimyeko kintu kimu nti bagamba esowaani gye wali oliiriddeko tokiyita kisowaani tukiyita nga kisowaani naye n'oyo ayavaayo nakukolerako akatono mu bulamu bwo gezaako mumwejjukira. Mukama bw'agamba ate n'omuntu ayakuzibwa bw'atyo bamutraining oba bwe bamuleera mugamba nti n'akaakatini ke baakuwa mu kiseera kiri kajjukire. Weebale kujjukira nti omusajja oyo yakujjayo n'akuteeka mu bantu oba wali okolera gumu n'okolera ezisingako kati ekyo kyongerako ekyo kimwebaliza. Amiina. Kati wewava mu Revival Band n'otandika obulamu obubu obusanza otya obulamu obumu ng'oli wekka ne buli ng'oli mu Revival Band obusanza otya obulamu kati okuvaayo sejjusa sewejjusa kati obulamu obusanza otya obupya kati omuntu olina okustrugglinga okutuuka ku ekyo ky'owulira ky'okola kyeweetaaga. Ng'omwana omuto bw'aba atambula ng'awulira ayagala kutuuka wali n'agwa naye n'asigala ng'atambula wakakata. Eyo ffenna gye tuva. Kati naawe bwe wava wali n'osalawo kati olina okustrugglinga paka wenatuuka gyendaga. Kati tugende ku music essaawa zino wakuba oluyimba bibuuza olwo lwaleka ensi yonna ekyankalanya terugenda kuvaawo terugenda kuddawo terugenda kugibwawo. Okikkiriza nti oluyimba olwo lwakuwanika nnyo nnyini ddala osuubirayo essuubi okuba oluyimba olugenda okujjawo oluyimba olwo anti naawe tombuuza kibuuzo bwekito. Lwaki kugamba tobuuza kibuuzo bwekito? Gwe wali omanyi era ng'omanyi n'omuntu aliyimba oluyimba olwenkana olwo. Mukama yabikola. Mukama Katonda yabikola ekitegeeza nti Mukama era asobola okumpa ekisinga ku ekyo.
alhamdulillah tugamba nti mu lulimi olusiraamu alhamdulillah mu lulimi lwaffe olw'obukatoliki n'enzikiriza natugamba nti mukama yeebazibwe akkiriza nti mukama asobola okukola ekisingako awo weekyate yes kati nawulidde oluyimba olupya ne vidiyo nenjiwulira luyimba olwo baluyitaani lukwata ku ki musabe awulira oyo musabe akola ki awulira nange ako kannyumidde mukama tukusaba owulira kati oluyimba olwo vidiyo yafulumye ani yagikozeeko Clear Max yes ani yakoze audio bawa yaliko kati era mwekalika bawa ate ani yalukuwandika oluyimba olwo twaluwandiika nalinze nawandikako ne muvubuka bamuyita Pedro omumanyi yes kati Facebook page yo tulusangawa Hajati Madina Bibuuza official YouTube channel bagala naye Katonda yakuwa ekirabo ky'omulenzi n'omuwala sobola mwagala era ndowooza tujja kukomaawo kuba tulina omulenzi aŋŋamba ku baana tujja kukomaawo kuba tulina omulenzi n'omuwala ate kati sawa zakakati ensi yaffe n'agikuuma oba okukuuma eggwanga lyattu Uganda n'alikuuma okuba wadde nti abantu batandise okuba nti bamogoka naye ate si kyamaanyi nnyo nga bwe kyandibadde okitegeera kati awo twebaza Katonda olw'ekyo nnyo tumwebaza Mukama olw'ekyo kye yakola ekyo kikwebaza nnyo Mukama Katonda okola ekyamaanyi Mama Fina yavaayo yakukwatirako n'akuwa obubaka obwali mu nsimbi enkalu wakola otya sente ezo zakuyamba ziti era Mama Fina omuwa kigambo ki mwebaza nnyo Mama Fina mwebaza nnyo nyini ddala kuba yakola kyamaanyi by the way Mama Fina oyo yanyambanga yampangako olusi sente za renti yakozesanga yampanga sente olusi bambi ogenda mu ddwaliro oluyimba olupya tuwulidde oluyimba olupya olulina luzze lunyumi lugenda lutya mpamu akapera mumbuli newe baluyita oluyimba olupya baluyita wamanse sente zikubuze togwamu maanyi owenjeza obufumbo bukulemye kubanga tozaala n'abasawo balemeddwa waliwo omusawo asinga abasawo ogamba okoye nti omusabye ebbanga ddene era nolayira mbugwe tobiddamu ebyo ebyokumusa waali tofa ku kye yali ate tofa gyalaga wabula olutambi lukyagenda maaso gwerinda olabe gye kinaggwera Semakola Soda bwe nti ombagamba nti mbalabyeko neyanza nnyo okunkyaza Hajati Madina nange neyanza nnyo akuuma takumira mpeera takumpeera ebirungi amiina nja kuwangula kasita Yesu waali